Omwaka gwa 2016 nga guggwako, abantu abasinga beegattidde wamu awatali njawukana za byabufuzi, eddiini n'ebintu ebirala okuyingira omwaka omupya 2017. Alhaj Abdul Nadduli, minisita wa guno naguli mu ofiisi ya pulezidenti, yabadde omu ku nnamungi w'omuntu eyakungaanidde mu kisaawe ky'e Nakivubo mu kusaba okwawamu okwategekeddwa Christianity Focus Center ekulemberwa omulabirizi David Kiganda. Minisita Abdul Nadduli asoomozesa bannayuganda okuteeka obwesigwa mu Katonda nga bakkiriza nti obukulembeze bonna buva eri Mukama, era nga n'abo ab'oludda oluvuganya abasaba nga baagala ekkomo ku bisanja by'obukulembeze bwa pulezidenti tebirina makulu kubanga ye Mukama Katonda bw'ateekawo obukulembeze abuteekako n'ekkomo. Bankubira bannabyabufuzi bannange, basirikale, balimi, bafuzi babeere bakkakkamu. Gwe Museveni tomubalanga ani issue. Gwerindirira issue yo Katonda yaleeta Museveni teriye gwe yeebuuzaako, era bw'anaaba amutwala teri gwajja kwebuuzaako. Buyinza okukerenkera bagamba nti Museveni yafudde. Alhaji Nadduli agamba nti enjawukana mu by'obufuzi kye kiseera zikome, abantu baddemu okukolaganira wamu kubanga singa tekikolebwa bwe kityo obunkenke bwakweyongera mu ggwanga obuvaako n'oluusi abantu okufa. Emirembe be gyabula n'amakanisa gano gawerebwa. Emirembe be gyakomawo ng'omwana w'emirembe azze n'emirembe gaddamu ne gatojjera. Kano n'olwekyo ebyo tuleme kubirinnyako olw'obwetaavu obwaffe obwa buli ssekinnoomu, kubanga ebimalawo emirembe mu ggwanga bya bufuzi bikyamu. David Bahati nga ye minisita omubeezi ow'ebyenfuna naye teyalutumidde mwana mu kisaawe Nakivubo gye yasinzidde n'asoomoza bannayuganda obutekkiriranya mu kukola kubanga embeera y'ebyenfuna mu ggwanga ekyuse nga singa omuntu talina ntegeka za njawulo okusobola okweyimirizaawo mu byenfuna kimubeerera kizibu okubeerako ne bye yeekolera mu bulamu. Twagala abantu bakole n'amaanyi okulaba nti improvinga household income ate tukirize no mu Katonda nti ebitulema Katonda ayinza kutuyamba ne tubikola. Okusaba okuyingira omwaka okwabadde Nakivubo kwategekeddwa wansi w'omulamu ogugamba nti onaalagula n'abo abalagula nga kwanokoddwa mu kitabo kya Samwiri ekisooka, era ng'omulabirizi David Livingstone Kiganda bw'atyo bw'asoomozeza bannayuganda okukyusa endowooza zaabwe bakkiririze mu buwanguzi yadde nga bingi biganye mu mwaka omukadde, era nga yeesigamye ku mulamwa. Omulabirizi Kiganda agambye nti singa abantu bayimusa okukkiriza kwabwe bajja kubeera n'obusobozi okulagula mu mbeera zaabwe awatali kibakugira. Ebyaganye mu 2016 biveeko. Do away with whatever failed you in 2016. Abakukosa mu 2016 basonyiwe. All of who affected you in 2016, forgive them. Teweetikka gagugu ga 2016. Katonda yakulese mwaka omupya. That the God who brought you in a new year. Era byonna abiziza bujja. Mu kisaawe Nakivubo omwaka omukadde gwasiibuddwa, omupya ne gwanirizibwa mu ssanyu eringi ennyo, eŋŋoma ne zivuga, enduulu ne zikubwa, ebiwato ne binyeenya, n'ebiriroliro ne bibwatuka. Madrid Nabukeera ne Kiwika Steven, KTV, amalindirire.